as Caesar Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday, 4th November. Entrance is only 150k. Alibudde are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Life Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar as Caesar Zion. Welcome to Hoima Breeze Hotel, a place of comfort with accommodation, fully stocked bar and restaurant. At Hoima Breeze Hotel, we have the best accommodation and services. Do you want to watch football on large screens or enjoy music with comfort? We have all types of delicious meals here at Hoima Breeze Hotel, located in Habitant Kampala Road. Come over at Hoima Breeze Hotel for the best experience. Book with us on +256 200 909879. Breeze Hotel, the place with unsinkable hospitality in a lifetime. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's days like this zensingo kwagala. Omanjagala nnyo ba guest abanga nti Kasuku leero njagala tukolemu kano mekati. Betuba tusobola ne tukakola. Tusinzidde wano ku Uganda Wildlife Education Center aka the Zoo. Abasinga mugimanyi. Anko Shaka yangamye nti Kasuku tukyuseemu kiseera tunaaba Kampala. Tugenda tukwate position environment ekyuke, and here we are. Nsanyusa okulaba sebo. Osanyuka otya? Toliwadde ka wine. Anti Abaganda twamanyira nsanyusa okulaba. Eno sinya wine. Tonywa wine. Sinya mwenge era sigunywanga. Tonywanga ku mwenge. Ate obuki. Kati nze nsanyuse. Kati kwa kale wengejo tena kyogenda kumpa. Nze kankuwe. Kati awo osanyuse. Kati kiteza go ino gamba nsanyusa okulaba. Sigo ekasanyuse. Ne banno boli nawo basanyuse. Bwe wotamanyi nze benizo okumanya. Mbani. Betofaayo. Okay. But I think in Buganda culture, sharing coffee beans is part of welcoming you. Eze mwanyi seziba zizo. Ziba zani. Bali banno. Bwe wotamanyi. Emwanyi teziba zizo kati bwe zirye naye sigwoba okozesa. Sinza abaziridde. Emwanyi teziba zaffe. Tobandi sikuwadde sweet. Oba sikuwadde cake. Ziba zabali bannange. Best tamanyi. Emwanyi is a very spiritual issue. Kati wano bali happen. Kutabagana kyo bantu bakayita akattamukago. Oba entabaluganda. Entabaluganda, yes. It's the right word. Ensonga zaayo nkulu. Okay. Ogamba otya Uncle Shaka? Naye kigambe emwanyi ezo tezaali wano. Emwanyi ezo Abaethiopia abe waggulu mu Abyssinia yano zabe bajja nazo nga bajja eno bakiridwawo nga baveeyo n'abalala. Kintu yaveeyo Ethiopia. Yagendayo. Kakati sigamba Kintu Omutonde ngamba Kabaka. Ate olaba gundi eno era Abaethiopia mu nsi be basoose okumanya nti osobola okunywa kaawa. Be basooka okukola kaawa. Tebanti emikolo gyabwe gyonna. Kaawa. Juzi Kamili yali eyo ku mbaga. Nangamba kaawa ali awantu awo. Tugambe mu Ethiopia kasooto kaawa ka coffee ceremony eno okubeera. Buli lunaku. Kati mwanyi eno aba bakulu ndoza ne kijja ne kingira culture yaffe. Okay. Today tuline chikulu to gwendi na itayagala kanyuga bigambo. Mbadde ngenda kusuulako legendary. Tokyagala. Tuline Shaka Mayanja Jazz Safari. Nzawe nkoma na ije kinziyanga moyina amanyanga bibiri. Nagojega. Onako olwaleero ekisooka, I think today tugenza okujano nga one of your former workmates Ferry Chimbugwe afudde. Omumbejja.
namulabanga edda. I think she's one of the people best ayogera nnyo nabo much as nabalabanga mu business. Why? Kuba at the time paparazzi twali tufuuse paparazzi ebiseera yali datinga OS Suna nga tetubali bulungi. So I think she didn't have, she had a particular dislike for me. Nga tutambuza nnyo olugamba. That was the beginning of gossip. Yeah. Just before, okay, wali have you heard? Have you heard? That was after have you heard? Yeah, after her. And kati fe twali mu field. Nga tugasimbagana nga ne ku radio kwe tuli. So nga tugawandika ne tugogera. Kati nga you can put face to whoever is writing about you or talking about you. Nena kwetu wale on your social media. Yeah, social media teyali. Very recent. Yeah. So she passed away today. Very awumudde kituufu kubanga she's really suffered. Abonye nnyo obulwadde tebumuyisiza bulungi obwo. Tebumuyisiza bulungi abadde a lot of pain, you know. Ne awumule mutuufu. Olwo omuntu ogagamba nti, you know, awumule. Bwati watugezeeko ffe kimugwe. Nze nakoma okumanya emukwatakawo we bayawukana ne OS saddamu muwuliza. But I think after that time bayawukana ne OS ekifo we bakikwasiza Linda Lisa. Feri agenda okufuuka Mrs. Rubs nga tuli mu governor already. Linda najja. Feri already nga wali mu governor. Tuwa tugulawo governor 2010. She was there. Nebya OS tebikyali nawo. Nedda. OS bajja bayingira 2012. Anfe twagulawo 2010. Awali bali bonna. Bali bonna. Tebabuka nawo 2010 nali nzija buzzi. Sibimanyi nnyene we. Omanyi ne Ferry did the wedding. Yes, that was after. Not really governor, yeah. Wow. Just nagayi gwe nasangako oba yali wa amagye mu UK oba America ne baŋŋamba oyo muganda wa Ferry. No, simu sirikale Hassan. Hassan, my brother Hassan yali perfect generation. Yes. Naye ne Jenkins oyo ne batugamba nti omusajja ali mu magye. Ono actually guy ono yatugamba ono wakika troop. Nga amuprofilinga binene bwe biti. No, Ferry, amanya Hassan is a businessman. Hassan yali mu perfect generation. The Peter Sekandi, no Alex Odida, I believe is the name. Alex ali mu UK. But actually bagenda mu UK. Okay. Now, ensonga lwaki nadde nkunoonya for starters kulikayo mu soul and R&B safari. Twavuddeyo. It was quite the experience. Yeah. You have a very tight band, knows like a message nakakuweereza. Abaana abo kye bakola bakimanyi. It's a lot of work. Kubanga just bibeera. You have a lot of work. N'obuyitebu nabwo bukulu. Naye nga kikulu ate n'okuteekamu tebumala. Olina okwongerezaako so. Naye ebintu ebyo Uncle Shaka obifunamu ebya band, si jazz safari, ebya band. Because, you know, nali njogera ne Jenkins. Nemwa Jenkins, I'm thinking here, do you know the amount of hard work omusajja gy'alina okubanga atadde mu baana abo okubanga basobola oyimba eddoboozi eryo ekivuga ne kivaayo nga bw'okiwulira. Ekikulu mu group eyo mulimu n'abantu abalala abakulu kati nga Kazi Kasozi naye is younger than us naye abaddewo than me naye mukulu aludde bu music. He plays all the instruments. Abadde bweru for so many years. He has toured, so you know, he knows what he's doing. Festo naye is younger than us, is younger than me and Kazi naye naye aluddewo tubadde ne for so mulimu abantu abaludde mu music ate nga abamu bamusoma n'omusoma so bantu bakulu balina n'emirimu emirala ebandi yonna abantu bakola birala ne balina emirimu gya 9 to 5 obokiraba naye nga baludde music kati ate atusinga ffe n'obukulu Fred Walusimbi ate twali naye buddo ate he was 2 years ahead I think of us. Naye abadde first love abadde wa gospel naki naye abadde naye akuba all the instruments. So mulimu abakulu mu group abasobola okuwanjiganya ebirowoozo nagamba wano yitaba kati abaana abo bali very lucky okuba into one room. Mulimu abantu abadde music emyaka egiwera 3 abaana abasobola bagayidinga ate nga tetulina kuba bba abaana bayimba Uncle Shaka. We have the patience to do it kuba tetulina, we have nothing to prove.
apart to prove to yourself nti ekirabo kyo kikozesezanga bwe kirina okukozesebwa perfection oba okitegeera so perfection nabo bulwadde omuntu okubeera perfectionist era waliwo omuzungu kyayita OCD waliwo kyoddeko obsessive compulsive disorder ejjira mu bintu bingi nnyo eri omuntu ng'atya germs nga tasobola kulwana naawe wano agamba tanza nakwata wano nga buli omu alaba nti alina germs ng'ayambala gloves eriyo n'omulala nga okumanya atya germs biseera abaana aba mu ngalo buli wakati onaana abamu batuuka n'okwekuuta eddiba ne livaako bulwadde nno ddala omu atuukana nga ne mu nnyumba tasobola vaamu nga tava mu nnyumba nti atya okulwala obwo nawe bulwadde oba kitegeera eriyo n'omulala nga waba atadde ecupa ye wano bw'ati asokolanga nga otadde ecupa wano bw'oti ye ng'amanyi layini mwezi n'amala ayingira ennyumba nga wakoze bw'oti katini bwe kati kimujjira ddamubeera eriyo nalina they are all part of that so ne perfection kati ne music olyagamba nti perfection is impossible nothing apart from nature nothing is perfect kizibu okutuusa kuki naye kati omuntu nga perfectionist kimujja nnyo mu mbeera ekintu wakiwulira nga tekiri perfect kati ne music eri alina perfect pitch eri alina kubanga oyinza okukola ekintu oba code nga nkyamu n'awulira nga gwokubya ekikonde n'omulanga physically kimutabudde oba kitegedde kati mu music abantu bangi nnyo abatuse ku level nti basobola okukola n'ebintu music n'akola album ezijjula awaka nga tazifuluma buli kiseera bayagala gyongera kagamba kino tekinnavaayo nga bwenkyala naye nga gwe yajuteereddeko agamba kati olwona ali ku ki oba kitegedde kati olwo lwatuuka ku level eyo bubeera ki bulwadde kati abasinga mu group eyo tulina ki obuzibu obwo tunoonya perfection tetunoonya good enough. You seem to be a person, for the times I've spoken to you, you're a person who is passionate about music. Rakubanti wentera okwawukanira now and it's going to be a point of discussion. Rarely do you emphasize the money when you're talking about the music. And today it's very challenging. Nti buli muntu ayogera ku music abuuza nnyo nti nenfuniramu wa. Kozi kwa susko wasomera wa? Okusoma ki? Omusomero. Mroba nasare wa. Nasare nali Kampala Kindergarten. Waliwo wa mkyamulumba. Nengenda keka bojja. Kambuze teacher yakusomesa okyamujjukira. Nasare nzijukira anti Ruth. Naye yafa Miss Wandera. Ayo yalwayo. Atufatwa na anti Nakachwa. Twalina Nakachwa gundi ekabinja n'agende gayaza. Abasomesa wadda mu mukono obasanga mu bulamu bwo ng'okuze ng'ovuga. Kati ng'olina emmotoka. Totanga mukusanga nsanga ba secondary. Aba primary muna esibasanga okujjako nga n'omusanga nagamba gwe katende. Okujjako nga ngenze kati nga Jews twade ne Old Boys Association Sports Gala ekabojja. Abasomesa kati abasinga bagenda. Abatajjukira linnya lyo. Abalijjukira. Naye ng'amanyi abaana bwe kabe yakasomesa bamanyi bayitirivu. Naye mvuwa omusanga omusomesa eyo omusanga mu mbeera ati yanjawulo kujja wamulekamu era almost ebeera y'emu naye aba nakyasomesa aba akyasomesa ate ba metron natuuka ne ndowoozaako ababeera baagala kulya buli mmere ennungi naye nga tebalina na baana if you notice nga bakuza mmwe mametro nawe bazadde baffe kwafe nzalagenda mu primary P1 from P2 nali 79 I think P1 nali nakasero primary naye olutalo nga lujja ntugende budo junior so nembeera all my life paka kwanakulira paka senior 6 senior 6 negende college school naye kyengamba nti all your formative years bametro nawe nga bakola ki betumanyi bebazadde naye metro naye ngo basanga kati mugagga si mugagga yaba yakakuza abaana bameka bayitirivu thousands kati ne bafuuka ensonga mu nsi yonna. But I think maybe era idea the salary ya metro ni ebeera bwetyo tebatera basasula sente zina abagagga n'amala agaggawala tasobola kukola ekyo olwo ng'avaawo nga bagenda bamuwasa n'omuwala ng'afumbirwa ng'aza oba kitege obuyite buli ng'akola ki music oyo mulaba music alimu obuyite nga bw'olabeera omuntu asomesa kubanga music omwoyo gwe bayita music
bagamba nti brain yo sometimes ekozesa right sometimes ekozesa left ekintu ekibigatta ekintu kyokka mu nsi ekigatta brain left ne right nebikola at the same time music esekeza music alina ekintu mwoyo gw'amaanyi nnyo naye ate muzito owakitegeera kati waliwo omuntu nga ye muyite nti ojja mukola ssebo music obayaga watoyagala n'amukola mu mbeera yonna owakitegeera naye ng'anoonya kiri kyenakugambye obulwadde kino ng'akifiiringa music alina okutuula owakitegeera music ampadde bingi naye obayo n'omulala ng'ate yakyesibako bwesibi nagamba nze munanyina n'okulya kiri Jenkins kyagaa nti wagamba reggae is a calling music in general is a calling kakati waliwo n'oli agamba Kasuku naye nemanya ebikola bibuze naye ninawo abiri jange lwaki sigenda mu studio walina enkubayo ekiyimba nakiyita nakiyimba nenkubayo ekiyimba newaki nafuna hiti okigambo hiti naye kimanyi kikitegeeza oluyimba olukubye ne lututumuka nedda sebo what makes a song a hit is how many copies you've sold nagamba this was a hit single nalinga bakyatunda amayinja ne wano airplay how much airplay song gets abantu bagulangule oba dijja kusiima nkugambye lulinga unit oli agenda mu dduuka nagamba Kasuku yafumiza ewakasuukira nabatunda container namba ya ddole y'omwana album nze naluuko nga sebata atunda 40 feet container eya cassette mu lunaku olwo enze katoni 8 Uncle Shaka nga ntunula ate onkutte misana 40 feet mali mugundi yali mukwano gwange mwami Sebunya omugenzi Kasuke natulanga nnyo naye nanyumiza ebintu bingi nnyo era sijja byerabira Fred yatunda 40 feet mu lunaku lumu katoni zaali 8 ng'afulumiza album eyo awamu twagikuba nako ne Steve Jeni yaliko nabo dole y'omwana that era okumanya yatunda mwami gundi yali amusasudde already sent ngaguze album mwami Kasuke ne mwami Sebunya was very generous kyamusukkako n'amuwa n'emmotoka ayimwe bakayuka super limited obujuka super limited wena yakanya n'emito gya maroon nagamba Fred kino n'amuwa ne bonus 40 feet kati eje bagamba nti omusajja yatunze bwati obotegedde Sebata yali w'amaanyi bwatyo kati nkugambye bwe buyite Sebata bwayi mtasobola gaggawala era ino kikkiriza ffe tulina omulabirira mmwe basavinga mmwe mulina omulabirira nga bwe tulabirira abasomesa nga tulabirira ba priest mu temple kati Fred yali alabirira abantu abasukka mwana buli week nze Fred yemumanyi nnyo Sebata Fred ye mukwansajja mukulu nnyo mukwano gwange yajjako newange n'awaka nga noni mbale muwandikira bayagala nnyo okuyimba oluzungu yena Kafeero Fred ng'alabirira abantu ng'awaka 40 tugenda leero ko katosi ne bagenda ne bamala mwezi bamulamba zima season ya mwanyi ne batuwalinga naye nga jukira abantu nabo balina family Fred bonna nga balabirira it is not sustainable. So today people say Fred Sebata is not a rich man. How? Because yasinga obugagga mu nsi kuba byabalekedde obugagga bwe si ssente ennyimba za Fred gende ekitugumu genda mu ggulu mu bakyoli olabe kadongo kamu ali waggulu awo oba mu Arua ogenda olabe kadongo kamu ali waggulu awo bwe batyo bayigana Oluganda to this day okusomesa okuli mu nnyimba ezo ntiboziwuli olwakafeero ng'asomesa kati oyinza okussako value era bonna bwe bagezaako okugaggawala ebyabavaamu biraba baatagala abamu ne bagenda mu mwenga. Kafeero was a very simple man era nga ssente si kyekintu kye era bye byamutabula kwande kimujja mu kyalina okuba kakyako mulina akatali mu sukaali akali just plain olina akatunda akali plain oba cocktail atali mu sukaali osokola fresh not sugar at all weba okigedde kakati kyenkugambye nero tekamu pineapple nze nkolera watermelon yokka nga temuli sukaali oleete kakati Fred abo nanda nayo nabo I produce all worked with them team nga kizanjigiriza nenkola mutabani wile mukabya bani abo bonna kibatawanya nno kyekyo ankulye music olina okutegeera kiki ekyamukuyita ndabye Dani Mugula ndabye Fred abo bonna tebasobola kugaggawala nti gundi yagaggawadde. It is not possible bwe buyite buli nti music oyagala n'akuwamba n'agamba ojja kukola emirimu gyange nno
gubanga mwoyo obakitegera kati bale bwenkugambye abajja nti bajje mu lusuku bajje mu bujja ndi anze munaje n'okuba sita ate akasuku yafuuse sita twasomanga nenga tukubasomera apo biki naye kankole abo nabo gye bali ate abo bamufunamu n'okusinga bali abali kuba bamufunamu kubanga bo bazza kunyakula banoonyi ba ssente bazza kunyakula era bamuvaamu mangu naye music muzibu alina waatuuka n'abakwata n'atuuka ku ekyo naba nga takyasobola kutunula mu ndabirwamu kuddayo gye yali nga buli lwatunula ngamba nzireyo ku kiri kye naliko osegeera nga batandika kukosa kena addiction oba kola ebisembayo stand si biki tayagala kuddayo ki naye ekitone kiri takirina kuba nti kyasobola okulilayinga on ate n'omwoyo gwe tegwawummula tegwakkakkana nti music takuwola osegedde bwakuwa ekirabo kikusenga bwekikola ki yanze wano nakawulire muyimbi ogwo sijja muyita muyimbi kubanga nze alien skin ndabanga era eteyita muyimbi omanyi lwaki alien skin yansanyusa nnyo nze mulaba nnyo nebyayogera ne interview alina obwongo naye alina respect gyawa music mu bigambo nagamba anze music teyampola kintu kyonna era ngenda muvaamu kubanga bweriti owekitegera music si teyampola mu mbeera awo nze musema era mmanyi siri wakabi mu music naye nze mpiseewo oba kitegeera naye lyate abajja ne bamugjamu ate ne beefuula nti ki bakiwaji nti era nze mumanyi nnyo music biki omumanyi kuki ekyo kituleeta ku discussion tuyambeyo gyotuwadde nina wenzimba wendaga 2 weeks ago wavaayo n'okola post ku social media all round thru kye wali ogezaako kugamba nti abayimbi for example yaba Bob Marley baani they never survived on government support they always were for the people nga they don't survive on handouts vis-a-vis what is happening today. Of course we assume it was in reply to Bebeko's post where he suggested nti sente zino bazimuwe oba baziwa abayimbi individually zibayambi government because yali atema alaga engeri government gyesobola oyambamu abayimbi okubeera nti nabo beekulaakulanya bomala ate bali bagaba nga bayamba abantu basasula nga bagamba school fee tamu nga inetandika line y'abantu e Jamaica line nako Shaka ebintu byongambe bomala omulaba yatuukako nga asula ku studio nga talina wasula nga ennyumba byonna yabigaba nga asula ku studio ku kafaliso era akyogera nnyo nti what is okubugagga kyekintu obugagga kyembawa ye music ne message embawulibulamu. But of course that was years ago. Today is it possible? Kuba bana abasajja nabo balina abaana balina okulya balina okunywa kati ebivulu byabikola for example Shaka abayimbi baffe tebagenda kusaba buli kivulu mitwalo 10 oba 2 era bajja saba omutwalo gumu oba 2 ku mitwalo 5 okiraba kati ebivulu ebimu abantu tebakyajja kyengezako kunyonyola kyekiri olina okumanya kikyoyingidde engeri yokka gy'oyinza okutegeera kwe kumanya obuyitebo kyoyingidde okimanyi oba ayingira tokimanyi so kati bw'ojja n'omanya nti music ye aliwo kwavuwaza music aliwo kusomesa music aliwo kuwummuza nga Afrika bwe kuyimba awummuza ebirowoozo gwe bw'ojja nti wazze gaga walya music ngano liki kyeyayogera luli DVD nkyagiyina for the last 15 years nti bw'obanga ozze mu music kugaggawala kola mulimu mulala tojja mu music but he's a rich man akugambye bw'obanga akola music tojja bw'obanga kugaggawala togeza n'okola music nakugamba nti kola omulimu funa omulimu gw'okola gwa 9 to 5 omulala oba olimu nga mulala music abenga akuwummuza ng'okola bukozi kutuukiriza nti n'ekitone ekyo senga omuvukisa gunaavaayo music oyo n'akusitula guli omulimu oyinza okukola ki okugoleka tomwesiigulirako nnyo nga kyakugamba nti buli layano ye akyogera nti buli layano riki gw'olaba eriyo emitwalo 10 egy'abalayano riki abamusinga n'okuyimba abatayitamu nga balemwa they did not get omukisa ogwo but by example abayimbi bwe walinga are referring to that's if we are to go by that context they've been to the gutters music has pulled them up and it's time they benefit from it. Some of them even stayed in the gutters. Some of the big names, I can give you a list. Kubanga bava ku kibalina okukola tuva nti bayingira addiction
kine amaanyi ne gabasukkako oba kitegere takyeraba nga katende Daniel kati yeraba nga kasuku ebintu ebyanjawulo kasuku n'atuuka mu ndabirwamu nga takyayagala kubeera katende nga balwanagana nga katende amugamba nti wano wooli beera katende ng'agamba tewali ssebo nze kasuku kati eyo bato y'amaanyi nnyo mu art oba kitegedde ate ebizibu bye tulina music abasiiga ebifaananyi si bwe balina asiiga ebifaananyi wayagalira waasi tali ku pressure music abantu bessa ku pressure nnyingi nnyo naddala abo abatalina kitone ekyo nga si buyite oba kitegeera ekyamuyingiza gaggawala nakufuuka celebrity bw'afuuka n'agwa eyo ddalu bw'aba nga tekyali amwogerako yakola ka hit kamu so-called hit kamu eryo ddalu mwenge oba kitegeera kubanga kyamuleeta kiweddewo naye nga music yagamba nze wendi piano yiyo tandika okuba nga Ray Charles bwagamba Ray Charles yali akubanye piano omuzibe yafa naye ng'agamba piano eyo giraba olungi ojjukuba n'obikuba byonna n'ojjako emikono yo nesigala nga yakutunuulidde era kati omaze oweddeyo oba waba omulajja n'agituulako n'ogamba ono agikuba piano gye mbadde nkuba yanjawulo naye ate alina byaba byakoze eki ebiri kuki bava kiwoso tuyita bava kiwoso kyova nti bava kiwoso abo abantu abali ku level eso they are very lonely people balinga abascientist wali abayiye nnyo gwalaba nti babwasandi biki level gy'abalolezako yova kiwoso eri waggulu nnyo nti talina mbozi naawe kati abeera lonely nnyo era nate nakyeragambye bwe bulwadde buli atuuka n'aba nga ali isolated nga talina gwanyumya naye ali ku level yagamba obona anategeera byenjogera oba kitegeera so eyo equilibrium mu music nzibu nnyo ova kiwoso bakyosiki oba balance eno gambe nti good enough abali mu good enough basinga okwenyumiriza mu music nti anze kyenkoze kimala oba kitegedde abo gye bali ng'ekitone kye yakkuta n'agamba no it's good enough naye oli agamba mmadde okusoya omulaba ozamade osalina nyimba mpya ayinza okuba aziyina enyingi album ziri yazikola it was perfection kuye era zikyakola okumala perfection omuntu omuluya n'aluya nga olwafulumya ejjo kati ye buli watuka ondooza okufulumya ng'aluwedde agamba ngeremu wano ayinza obba nga ziri awo bangi abalenga Maddox n'abeera awo ng'abweziti ng'akyanoonya kiri aba atuuse ku kiri omwoyo guli ekyantiwa kyange kirina kubanga wakiri obutafulumya nti ayita olye nti kambeerewo naye nga sijja kufulumya kinanswaza kati nawe eyo nayo OCD form of OCD ositege kati kujja okukizayo ku kiri nti obutakola kintu perfection ng'operforminga ne bandi yo wakiri obutakola kina kugambye olina okuba ne fall back nti olina akalimu ka 9 to 5 oleme kuba humiliated otuke ku level nti bakugula buguzi osegedde could you support musicians getting handouts from government? Anti it is a dangerous slippery slope. Jamaica bomale bonna bagezaako okubatta amasasi awasege kyekulaga amaanyi ge balina mu bantu 72 better must come olimbo lwafuluma one of the best Delroy Wilson one of the best vocalists ever namba bobo nanga bamutya better must come one day olimbo walo campaign yalindoza ya Norman Man yalukozesa geto ina nekolaki neyimuka bwamala okufuuka president prime minister Jamaica prime minister namugamba naye kati barasta abakuyamba abaana bageto bakungana kakati ngate bote emirimu kitagamba nimanyi barasta you know those rastas agweno nawana bafaanana kati ate ajje mu hotel ate mu omulimu hotel kati atanso okulaba nti enviiri zaabwe embeera za mboyete eno tezikola ki bamaze omutuusa. A lot of Jamaicans went into exile because of those wars that are in ghettos in Jamaica. All the top stars, Max Romeo, but never Bob Wagon and exile. Government. You can never trust a politician. Politician are in a wage. The ends justify the means. I watched it. Katawa imbe yo government ekuwe. Gendo ufune sente zo mugamende gwomanyi naye oli musibe. He who pays the piper, so what's my waga calls the tune. Nakati sebo nje nkugamba bwabanga onye muyimbi
kasitono ogenda ojja kutuuka ku point of humiliation. Nina omuyimbi gwamanyi yayimba oluyimba yali Sebadduka yali ani Sebadduka yayimba oluyimba ngamini awambye boti yali Sebadduka yali Kristo yali ani Obote agenda okudda mu 1980 yasula mu nsiko okumala emyaka 5 mpaka Obote nga ye mu kirowoozo kimugamba munoonya lwa luyimba luli yakola emabega luli naye oluyimba luli ojja oluwulira olonyo oluwulire ne zino zonna baala bataliiwo genda oziwulire kati nga gavumenti ekuwa ssente ng'oyimba baala bataliiwo ne baala bataliiwo oli yali awaana Muteesa n'ebyali bimutuuseeko kakati eyajjako Kabaka Muteesa ye nga yo bw'omuwaanye. But don't you think he was projecting the voice of the Baganda at the time? Kati oli mu nsonga yayijembeko yali ayimbira ki eyaddako tekimuyisa mubi n'agamba akasajja ko nkanoonya oboseka kyengamba kati we bugubya omuntu ali mu biyite byoyitamu obanga abaprofeti be baanoonya nga batemako mitwe naye nga ze kulagula n'agamba naye king ewanyi kino ekyokoze nje obubaka bwenfunye ekera awo ekyo n'agamba mugende mukatte ningoli alesa obubaka eryo profeti omugagga teriyo prophet oba high priest agaggawala bwe buyite buli bwe nkugambye abaprofeti b'ennaku zino bavuga Range Rover gye sibaganye bazivuge kati bw'ogambye nti teriyo prophet mugagga tewali prophet tewali muntu ali mu nsonga za mwoyo mugagga kazibe muzino ezaffe zino ezaffe ziri traditional one tewali muntu ali mu buweereza obwo mugagga tekisoboka tebikwatagana n'akatono obugagga nagwo mwoyo ate gw'amaanyi sente eyo giraba maama sente bwegamba linga bulaba ejjembe lye bawanga nga si ttonde gali agaliho right yasa gano ge tuwanga obuwanzi ago ge bayita amapangise kifaalu amapangise nti gudi okomandi nga digenda ojjewo oli goba bosi waalyo nga gwoli feeding si gali amakulu gali gotasobola kutuuza agali mu butonzi sente kiringa bolaba ekyo kyonti sente efuna omuntu agifuna n'atabuka tosobola kubanga ebayibuli yabwe omanyi bayibuli bagenda bagifuula buli omu naginterpretinga nga bw'ayagala oli akugambye nti mukulu Yesu nange njagala kuyingira babuyita bwakabaka mu bayibuli naye bwakabaka bwa Buganda wokka njagala kugenda nkoze ntya okujja kusaidia nagamba ekyo kyangu ekyoba okola buli kyolina kyonna kitunde tunda obugabe byonna obugagga obugabe totunda bugabe bonna bugabe ojja tugende kyabagamba tosobola okusavinga two masters era omusajja Yesu agamba nti nawulira nga kimukalubiriza life eno gye ndimu eyagundi Yesu kyagezako kugamba nti yasula n'enkobe asula n'ebibe ku nsiko batabaazi okitegedde ba Yesu baki era bino byagamba mu Jesus of Nazareth tesekeza kubanga ava Nazareth be batabaazi beeyo ba John the Baptist era John the Baptist bagamba bajja abantu batya kawoza nti mulalu talina biseera musimwa ku mwasima bisi byaliko that is vanity mboto ne mundabira mu bwasa za kalevu biki ekyo nabwo busibe bujja kuba busambugora nze mfanana ntya otandika okwesinza I look good sexiest man alive biki ebyo kati omuweereza tasobola kuba bwatyo byonna abireka bulesi nalabera nabo bulinga busibe bwangeriye mwanwe kakati kyekugamba nti obugagga buli kyova nti ennyumba ey'omutabazi tebaako luggi tebaako ddubo tebaako wadde ejjirisa kubanga ayingira bwafuluma ayingira bw'osaako luggi aligamba oba bukedde kansi yanga nebaka wali akalowo kayingira naga mukulu lero tabalira ensi obudde bwayise dda obunyonyi nga bwe buyingira bwefuluma asula na bisolo na bibe kati ng'oli mugagga avuga Range Rover onooweereza otyo emyoyo gy'olina okuweereza n'egirala ojja kutuuka oyimbira nga wayingira emmotoka yange tagiddugase kati oba oyingira ekyomubiri tewali muntu nga mulaguzi tewali muntu nga nabbi tewali muntu nga high priest mugagga tekiriyo nebona ogenda mubayindi mba monk nebona kyosooka okukola kojjako byonna kyova nti monk n'enviiri nabo bazijjako teri kantu konna batambula bigundu bya bigandula nga bagenda basaba emmere gwolina obbawa kakati abo basabira ensi ebeere bulungi they sacrifice themselves naye bamonko bakyaliyo mu Nepal bakubusya
Iyo n'abaana nga bazaala nga ba Samuel mu Bible nga ye bamuwongayo mu lusozi. Nalina kubeera ekyo bamuzaala nga Samuel abantu bamuzaala bazadde bamutwala tebadda mulaba. N'abeera nga aweza Abayisirayiri muki? Nasangako akafaano mu Uganda tulina ebintu bye twewalaawala. Ngende South Africa eyo nali wa Bati. Tutudde waliwo abaana abali awo kati nga waliwo omuwala ayambadde obugundi muno bulinga mbira muno bemuti. So kati mubuuza nti ebyo byoyambadde like because twali twogera Oluganda n'oli. Ngagamba from where are you from? That language is like ours. Okitegeera oba yali Muzulu oba yali Mukisimanyi. So ne mbuuza zino embira ze yali ayambadde. Nangamba bazikusiba nga bajjajja baabwe eri bakulonze. Kati obeera olina okusooka ne weerekereza ebyensi ne bakutwala mu training nurturing. Kati ozano sekiriyo. Sikirabangako wano. Simanyi muntu anti kati fe wano anti olaba nko Shaka fe wano kati abantu bobagamba ebyobuwangwa balowooza ddogo. Anti bagume kati bagume babone babakalabule osegedde. N'Abayisirayiri abo balaba abaali bepanka ntibepanga sima balonzi babalonda. Mu Bible mwe kiri nti mmwe agama wagali ga mwago. God's own chosen race. Byonnaze nabi baba byonna. Naye mutanso okwepanka bwe mutta abantu abakulembeze bwe batta abantu bakola ki nange mwanneerabira muwasiza abakazi abalala babajje kunze naye ngenda kubajja wano mbasengule mutanga okutambula ensene nga temulina wammwe Ayisirayiri tebalinansi paka kati teri ne kakati 70 million abayita Abayisirayiri tebalina we bagenda kali kebayita Israel ka strip tebajja nayo tebalinansi tewabangawo mirembe okuvoolo. Kati mwe mba mulowooza nti bye muyite eddogo ne wano oli omutaka yangamba bwe weegategera Buganda eno oba Nalubaale enseno genda ogye Bible osome Old Testament yonna ogimaleko nga yaso ogikufunula nagiza mu Luganda word for word nagamba ono gundi yali agera kino naye gwe tunula buli mwe mwepanka Buganda jinja simaya biki teri empire etagwa bweva kumula n'abachwezi balonga balina amaanyi babula bubuzi abachwezi abatanka okusobya amalala bwe bagagawala ennyo n'okuyiwa omusaale olw'olusene balugjawo lwonna ne lugenda obano katufuma abafume tubalaba bulabi mu bubaka kati tubeeyita ze ndi muchwezi gwe weeyite nga bw'oyagala kubanga oyo yeeyita nti ekyekyo tebamanyi na kye boogera obwo obuzito bw'ekintu ekyo tebabutegeera gweosobola okugenda n'obeera mu lusozi n'obeerayo gwe kasuku gwe nga olina okukuba ekyoto ekitazikira oba enkuba etonnya oba tetonnya tekirina kuzike n'obeere naye ng'olina n'abaana abalekeeka kati eri omuntu ng'ava mu Kampala ng'alina n'edduuka nga mugagga n'atambuza bigere nga tamanyina bwe yatuuka mu kifo naye esanga yonaabeera emyaka egi teri kuseguka era emyaka gye bwe gigwayo yesanga zeyeeka nga yali obedient teyajemba n'akola kyalina okukola n'aguma owekitegedde naye agenda okukizula nti ate mabegeri bajjajja be kye baali bakola abaddako oba ne bajemba ne bagamba gwe ndisebo ojja kukikola ogwaffe ojja kugukola bwolina okutaasa ensi kati bino bali konsoma ddogo tewali abagani tewali ddogo nga ssente ekintu kyonna kyonna ekitali mu bwakatonda oba bwa butonzi baddogo kasi bwakikujja kuki obukyayi ddogo obujja ddogo ebyo byonna byonna wekitegedde kati enkugamba kati basigale nga bagambye tewali buzibu wano bagenda kubasengulawo tufume bufumi nti edda waliwo abasajja y'Abaganda nga babeera awo bana byonna babiina laba eggulu lye balina laba ennyanja laba Nalubaale ogirengerawo tekalira kagulini ne kajjira byonna omubisi gwe Abayisirayiri bagamba baba asimayo omubisi gw'enjuki simabi wano biri wano kyova nti bali bagana kujja wano bagamba Abayisirayiri bali bagala kujja wano abakusengule wano bakutwale obeereko wa emmali walagezeko emmali kabakutwale enkuba gyetonye omulundi mu myaka 5 olabe bwotadde onoliyita eddogo anti ndabikuwa n'okola ki kati bayize ebyo byonna kyenkugamba tebanti ebya music bya mwoyo nti ekirabo wewa wakikuwadde ekyo ate tokikola ki tokikoleramu malala wayambibwa buyambibwe okitegeera kirabo is a gift tebakiwa buli omu tokyeowuninga ogameze kyange era nze ensi osinga ku ki ng'abakulu bwe bagamba bwe ndikutta oba bwe ndikutta ndikwata mulala music sigwa asooka twabalina ba prince bani abakabi ono wuwo gwe bagambye kale
oyo cocktail mpulidemu ennaanansi Jatisi anti nanasi nalabisaaga. ne muno mulimu ennaanansi Yange etalimu nanasi. Ndoza Jenkins. oyo mwana aliwa enewe katubunzike Ostege akati nkugambye nti obuzibu nina ku music n'aba mulimu kwe kulema okunrespectinga music eyo n'abamufunyemu ennyo naye nga tebalina kitone ekyo nga baafuna mukisa akajina bakola music n'abakkiriza ne bafunamu naye gwe ovulina ogamba nti nze era music mufunyemu nnyo gwe ofunyemu ki gwamumanya ennyo oba oduula kyebatera obbuuza nti Shaka awandiika ebbaluwa ez'empanvu zonna ye kikyalaga kyajje mu music emirembe ekitone kyange nkiina ekisooka emirembe sooka onindeko naye obwedda tuli recording olwo obedda tu recordinga naye akantu kadde kagutti naye eddoboozi wedda liyitamu ndina okwanga libadde liyitiramu banaawulira bajjawulira olaba kati awo olabadde tebina kuyitawo ndowooza ne kagwa waazi tujja biwuliramu olaba kakati tetukuganye gwofunyemu naye kati oba kale ofunyemu nnyo ate lwaki okyalulunkana byofunye tebikumala lwaki ate gwokyalina kiri ekigamba nze nina okusinga oba gavumenti etuwa sente ate olwedde ogambye fe tufunyemu ate lwaki okyasaba abayimbi bali si basanyufu bagala buli lwovaayo owandiika okuba ku mutwe anti zenna bayamba kubanga fe nga bwogamba nti waliwo gatekeeper oba kitegedde fe tulubagambye bakole kyetugambye bakole bo kyebaagala naye nga for every little action is a reaction kati kabagende basule gye basula basayininga amabaluwa oba nga bo bamufunyemu lwaki tebalina mirembe lwaki bakyasaba bye bakozeemu mu music lwaki tebibayamba sebatalina apartments oba Matovu Africa lwaki tebakola statue ya Matovu oba Frank Ambalile oba Fide foundation ya music wano contemporary music eri Wamala Fred Kanike lwaki tebakola mu statue family zaabwe ziri wamanyi gye ziri sigwe musingi music watambulira kati bano bonna kumwe weewaanira abakola omusingi kati nawe obaduulidde abatulage bye baafuna fe tugyeyo music fine tetuganye kati lwaki emirembe gikubuze lwaki okyasaba era kati oyagala ki gulu beera n'obugagga bwo kati music kyekiri nti olwo abakusudde eddalu nti oganye omuwa respect nze nakuwa naye nkugulirawo akaggi naye kati otandise okwekola ki okwegulumiza be babayita bannabbi bagamba fe twakugamba kasukule buli wajja omuyamba omwana oyo bali bonna abajja okubayamba bazzukulu owulidde nti ye tukwana ku baana abo oba n'obebakako okitegedde awo bazzukulu bo ate just tobasabayo wadde mutemwa musabe wakikuba nsiko ye kyalina kyakola ki bwaba talina ayinza okuteekayo emwana gwe n'otandika time leeta nagamba naye bano bonna benyamba benvumula benkola ki bo bagaggawala sindi wano nedda mugamba obadde ogamba ki kino kinyizo kiba miliyoni 5 bwezitabeera okitandika kale taata ninawo ijajja ninawo ekaite bakulu nga bagamba olowooza gwe obadde okola otandise okwetuma nga Musa bwe yeetuma nagamba mwagala mazzi n'anyiiga musungu n'akuba ejjinja n'abanga yagaba wadde nti lwaki munsumbwambumba amazzi mu ddungu n'agamba kale kambawe si gwe atonda amazzi yakola ensobi kyamusukako embeera eyo soogituka nekikusukkako naabo abali mubuuliza atuuka n'akitowererwa n'agamba akyo ki nze kasuku bwe mukolera ensonga ate yagenda n'agagaba nze lwaki anterawo 10 n'atandika okukola ki abawala abalungi ne bajja bwe bati n'atandika obbako awo wava firimu ne music no towolooza nti music si bwali oganye omuwa ekitiibwa kye naye ng'alina wakutuusiza n'omwewaniramu nze simanyi na kuyimba naye nfunamu kakati owakolamu ki kati tetuganye naye toliifuna mirembe nalina kuwa example endala Beyonce amanyi okuyimba amanyi nnyo nno Beyonce abo bayimba nnyo batuuse kuleva oliyo n'abamusinga abaana mu gospel ebiki naye time bwetuuka nabo ne bazitowererwa nga ssente zonna azikoze eddoboozi yonna akoze eki obuzito buli ne bujja nagamba naye Rihanna ate sina Rihanna Nicki Minaj abatasobola
nena yakoze tutubisana ne bano abose bo bayisewo okutuuka wano n'otamatira mu ggwe nti gwe kyokoze kyekyo kati eriyo nabo abamanya ati abo nabo ate bulwadde bulala nga byonna bimanyi kati n'atuuka n'atubeera ku pressure ey'okusigala waggulu nga bamanyi kyowokola weyambule ku stage kuleyo akatiisa kati ningo yasobola okuyimba buli omu n'asirika busisi n'afuna n'olutiko nga talina kyakoze ne bwajja nga yebisse eyo Beyonce nga terina kyolaba ng'olya bwizi ddoboozi ekitota naye batuuka ku leve eyo nga takyayagala kutunako bano abandi mayiga lwaki bansemberera oba kitegedde bo bayiseewa nti awono gamba bayimba ye bagenda ku stage wali nga yeyambulamu bwati nga alina abazinyi abali obwere ngagamba ye naffe tukikole ng'ava ku mulamwa guli naye nga talina ssente ayina zonna ziyina kati ate ebyo n'abatuuka ku leve eyo n'agamba wakiika neweebule nenze sivaayo oba kitegedde kigamba ebyo baba bakola ku stage has nothing to do with music bw'ogenda n'otunali n'owa classical music orchestra abantu nga 5 ali ku violin ali ku cello akuba kettle drum obono ali ku piano bano bali ku horn baba bayitirivu nga conductor aliogo olaba baba bambadde abantu abo baba bonna bamasuti bonna ogamba wala bali mu white which nenga buli mwali bwati abantu nga basasudde $5,000 bajja $1 kulaba orchestra ati music ali ku level ya virtuosity ali waggulu nnyo nti nno talina kyalina kukola ne waba muzibe ne wabanga gwegamba nti omusajja nga afaanana bubi oyo abantu bati bali ku ekyo bawuliriza kati kubanga music n'abawala bemmanya abali mu gospel yebweru juzi nadenda ku Instagram nga mutuufu omuwala ali half naked nga abawala bonna abali mu contemporary music baali batunuulira ye nendoza naye atuuka nekimusukkako nagamba naye bano bonna abate bena mentaringa ate lwaki bobandika naye kagende ku level yaabwe awakitegeera so obuweereza buno buzibu nnyo awakitegeera era nze sinanya muntu atuuka n'azitoyera n'alemwa awakitegeera aba azitoyereddwa kiba kimususseeko kyova nti naffe tuba tusaba buli lunaku tusaba nti abakulu munyambe nemukutendewalirwa kulemererwa kugayala kuzitowererwa munyambe nze ne munafu ndi wakiboggwe ndi mubiri ndi mulya mmere akantu akatini kayinza okukola ki okunzijja mu buweereza mbayigayiridde munyambe nemukola ki wakiri mukinzijireko ddala mbe nga kikola ki obuweereza bunnemye otegedde kati abantu kyekyabanemu okutegeera kati music oyo tebamanyi nti mwoyo music asuula n'abantu eddala oyo gwolaba nakola ebintu ebisembayo nagenda mu depression nagenda mu addiction ninga kikyennya mubali lwaki tebamanyi nga bwe bamanyi oli gwensinga okuyimba eyo nefuuka pressure obakitegedde kati kikyo wabuuza ntukola sente tosobola kukola sente mu ngeri gye tukolamu bintu ebandi yaffe ogiraba tuli abantu 15 omuyimbi bw'ajja okuyimba ku mbaga oba Rema oba Nwaji oba bani bwe bajja oba okuyimba ku mbaga bayinza ba miliyoni nga 6 oba kwanjula yasookola embaga ezi mu lunaku olwo kasajja ne flash drive ye n'agiteekamu n'ayimba ennyimba ze 3 n'avaawo n'agenda making a lot of money kati nyinza okusula abantu 15 kati nga Afrigo band nga bw'ogiraba eyinza okukola mbaga mmeka bannaani ekola olunaku lumu naye bana bwe bawadde ssente zino abayimbi abazze ne bayimba ate bayise mu byuma by'abano owetegedde naye kati Afrigo yo giwadde miliyoni 7 bali abantu 10 katandika okutema atema mulole yaleese ebyuma sooka otandika okutema mwawo naye ate gwe gwebawadde omukaaga ozze n'otekamu ogidde na mu mmotoka yo enywedde $3 flash wagigula dda nojja n'oyimba n'ogenda naye era mwavu matovu tekimuganda kujja kusenya nakuba ebbaga ye n'atwala ezo ze bamuwadde kuba akyagala oba akyagala oba takyagala talina kyakyayinza kukola okujja kweggwa eddalu yakkiriza kyali obakitegera kyegamba basewanyera era omulala sewanyera ngaakuba engoma nga tazikubangako alinga yazikubya ejjo nga passion yo neerikola ki alina okukuwa ekyo kyewasasulidde addeyo eka mu mirembe gye takyassa ku pressure obakitegedde naye alina okupangulirayo ebyuma ebyo alina okukola rihaaso alina okulabirawo bonna jjukira abo bonna mu bana nabo balina abaana balina buli mwajja n'ebizibu owa band leader band leader katolaba mu migugu gye twetuse. You're not making any money. Yeah.
naye ffe abalina otulamirira si gavumenti abantu betuwonya abawulira music n'agamba akayimba ako kanyumira kayimbi kanno kawandikibwa Maddox yandibadde nga abantu bakeera ku makya kutwala ebintu ewuwe aleme kuweebuuka kudda kuligonye mbw asimbye layini siba yagenze mu parliament kola yoti ebyo birabina bya humiliating otegedde musicians ba griot abo betuyita ba griot boolira bayisundu ba Serif Keita kizaale waabwe taata we yali griot mama taata yali griot jjajja yali bayimba mu mbiri ebyo leero waliwo gundi yafiiriddwa traditional leader eriyo embaga nga twabalina wano ba Royal Court musicians bamunanika gye bali ne mu lubiri babeerangayo si bino byagamba nti waliwo omukolo lubiri ne bayitandira etrupe oba nga bali baawo basasulwawo n'obeeraawo n'abaana bo Royal Court musicians okitegedde obuza bagaggawala yali mu buweereza yayitibwa college kakati kankubuulira abantu era bakusesa omuntu omusirikale agaggawala ennaku zino bagaggawala aliwa ali ku luguudo anti kati kyenkugambye maye nusu eryawo atuuka ne bamusongamu n'oluno yagamba n'ekisajja ekyo kibbe ogwo gwonna nagwo mugugu ne boona ogwaggawala otya n'abaana bo n'abaana b'abaana bo balimanya kyakyo kyo kyali kibbi oba kitegeera ogwo nagwo mugugu niwe omusirikale asula mu kayuniport ne bamugamba nkya tukudiployinga gundi n'agenda n'omusaaga mu nkuba n'agenda nsomaya mbw alwanirira nsi kati obuweereza bwa kikaaki era ffe tulina obbawa agenda afiireyo nga atalina baana nise obagayingira oli nabanga muguudo ngamba nti n'okuyingira ngenda kusaavinga nga that is the calling nafuna ka pension kale n'abeeraawo obitegeera naye kati si music yekka obuweereza buli mu bintu bingi abasawo abo tebaba na life omusawo aba yakagwawo bw'ati ekyenda kyagulu kyesibye gwe walese wano asituka aba yakawebwambi awumuddeko wali ng'essimu evuga kati omukyala waawe ojja mugana omukyala musawo obwetegedde kyova nti abantu babeera mu buweereza kizibu nnyo okuba ne relationships babeera lonely nnyo tayagala kutikka mugugo w'omuntu mulala okugjako era ng'afunye omuweereza omulala nga asobola okutegeera embeera eyo it is impossible to live with somebody like that musician aba yeebase kumi nagamba nfunye idea n'ava mu kitanda n'agenda nanka kati omukyala agamba naye ono musajja bannaye enyimba zalina tezimala nga mukulu ojja kugenda oluwandiike Michael Jackson nawulyako nga omusajja yali bakolagana nabo yagamba nti Michael Jackson nga alina okuzuka saa 8 n'akubira engineer we aba musician agamba halo Kasuku webase azuka ndi ate twakava zuka nti ate kiki na idea gyenfunye munnange wano tunagikola enkya nga Michael Jackson amugamba batunalwawo ne tugikole Katonda ajja jinsi jakagiwe Prince pozi balekabona ne Prince ate no it was just imaginary bali buli omu nga respectinga munne ekigenze wala oba kitegeera naye nga bamanyi level gye munne takikola kati Katonda ajja jinsi jakagiwe Prince kifayo tugende ng'oli avaayo nga bagenda alina family bizibu nnyo ekintu kyebayita abanga mutabaazi it is very difficult. They are very difficult people to understand. They are very difficult people to comprehend. Hakati bana wanafa abafunye mu music balina n'amaka balina ne family wotegeere omuntu wegamba nti yeye afuna omukisa nti yeye akoma ku good enough n'abeerawo n'agagawalya mu kintu kye naye bw'atandika okukimanyiro kyepankirako bate abo bakola ki abo baweereza nga tebafuna ffe tusirika nga tuddayo ku music nga bawulira bannange batunula eri oba oli awo nga music abatadde discussion ebadde mpanvu nange mwenyini ngenda kuneetagisa okuddamu okulaba programu eno okutegeera theory y'omwoyo gwa music Uncle Shaka gy'abadde annyonnyola it's a bit complex for aba modern day abaagala okukuba abaagala ekikyamukirawo ne tukola ki ne tugenda so it is something you need to I feel from our discussion, yes, the spirit of music and how it works, but you have not factored in the issue of the times we are in today. Vis-a-vis the spirit of music. I have that feeling, but...
Manyi mu Bible mulimu there's nothing new under the sun. Teri kipya. Kati bino tuga times tulimu leero. Modern day problems. Kubeera olaba nti with the modern day problems enguzi ku musirikale oli asavinga weevudde kuba naye atuuka n'agamba betulwanirira bo bagaggawala ffe tetukola ki kyekimu olaba abasawo beekyanga nti batwongeze ssente kati n'omuyimi naye abeera agamba nina okufuna mu kintu kino kyenkola. Anti nkuwadde example nti ne bana abalaguzi abasawuzi abakola kisi bajjo nabo baali basawo era basawo nabo baatuukanga ne balemererwa nagamba bali benkolako lwaki bakola ki lwaki bafuna nze sifuna naafuna embuzi nyingi wekitegedde. Dawudi wamusomako mu Bayibuli? Namusomako. Dawudi wajjo waddi waleero wadda. Dawudi yali awo mu waggulu n'alaba mukyala wa komanda ng'anaaba wali n'amulengera nga nagamba laba ekijujulu nga mukyala wa komanda we ddala n'amusiima. Manyi kye yakola? N'agamba komanda oyo nti omanyi tulinayo olutale neegundi ekitugumu enkya oba Sudan njagala ogenda naye nga David amanyi nti ono bwagenda agenda kufiirayo yasigaza omukazi kyajjo kya modern kyajjo abantu bakyakemebwa mu bwenzi bakyakola ki bakyakemebwa ate omululu nagwo gukyali mu Bible tegulimu nti abantu abange nagamba nti no what does it help a man to gain the world and lose their soul yes kyajjo bakyaluli there are no modern day problems bye bimu wanting omululu obujja obusungu obulimba obwenzi ya efutwa ebikyuse ndi kati olina essimu okubiraba okitegedde naye ozedda wifi teyaliyo edda teyaliyo nina bluetooth edda like edda bluetooth yaliyo yajja wano ankubuuze jozi tewali muntu gwomanyi gwe baali bayunzeeko ng'ali mu district ndala ng'amenyese biwulire ennaku zino waliwo gaya ali awo olubaga bagamba nti otuula eri abenga bye bakikolanga nkubuuza oza kyajjo kati eye bluetooth nkubuuzizza omuntu bw'osobola omuyunga nga yamenyeka n'omuyunga nti ku ssaawa bweziti tuula wano omuzinjuwa weneebeera wano ku ssaawa bweziti zennyini ku kasenjuwa onoogira nga ekisigize kiri wano tuula awo tovaawo tomulyankongere eno bamuyunga n'awulira obuli mu buyitirivu naye nga teri amukutteko nali mulabyeko naye mulaye mu bukulu kati nkubuuza ekyo kyajjo simanyi kuba nkirabye bukulu sikitekweza ekintu kati wali kebo kati omusawa baali awo amukolako eyo wifi si bluetooth waliwo waye connecting awo naye anko Shaka kati kankubuuze okimanyi nti omuntu osobola okutuula wano n'onyumya n'omuntu ng'alimba ali ku simu nedda nga tewali simu telepathy abo abalaguzi nabo kinga basobola okunyumya ne batuula mu meeting nga tebonna tebaliiwo. They could be in two places, more than two places at the same time. Olukiiko ne lutuula naye nga tewali aliwo. Ekigambo telepathy kitegeeza ki naye anti kya luzungu. Kati olera bluetooth kye mukwamba mulina kino essimu zeoteeka ku tunoowulira kyova nti abasajja abaatuuza ensonga tasobola kukwata ssimu eyo eyinza n'omusuula eddala akola bwati awulira ng'omutwe gumuluma amaanyi gali. Ezo essimu zikozesa microwave okitegedde egyo emirongooti gye bayita buli lusozi lwaki bateekako omulongooti ensozi ezaffe ez'obutonzi zonna zirimu emirongooti gyamu egy'obutonde egy'abamukulu muwanga bakitinda banaabo bonna bowulira ezo gye bayita ensozi emirongooti kyeba nti abantu abakubanga abawonga ababanga n'ezo enviiri empanvu nga bagamba ezo bazita ntambi za mukama nga ziringa antena nga mububaka bwebukola ki mumuyita kakati gwe munyopanka nti mulina mwifi nze nkugambye microwave kyeki tebaziyita mpewo kyemuteeka kusimba kita bati airtime eya kyeki mu Luganda mpewo. Until next time mubeere bulungi mweraba.